olwaleero Queen Marie Antoinette olwaleero tumulabanga ekyenyinyalwa nti ne bwe yategedde nti ekisanja kyange ekyobwa sipiika kyaweddeko kitegeeza ki nti whatever I am entitled to ceases to be until I'm re-elected. Era bino byogamba nti no bamugyeko abakuumi bamugyeko kino babimuggyako lwa nsonga nti ekitiibwa ekibadde kibimuweesa kimwambuddwa olunaku lwe baggalawo palamenti. Ojja kwesanga nti Museveni ne bw'abanga yamuwa billions and billions of money n'amugamba nti make sure nti no ondeetera gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Bwe baba bakozesa kibuwe ne basangayo biliyoni ya sente oba ezisukkawo waliwo be batagenda tugamba nga bagenda bigamba pulezidenti yekka yasalewo mbabuulira abamawulire balina be batagenda kumanya ekyokubeera ne sente mu mayumba bakimanyi nti babeera ne sente mu mayumba olw'ensonga nabo bennyini tebeesiga gavumenti eriko ate sente ze balina mu mayumba ntono nnyo eziri mu kalensi za Uganda ezisinga ziri mu dola ziri mu paundi webale nnyo n'oweggulu naye alina ogusenge mwateeka ate se guli ggulu yokka ne mu Kampala omwo balina amayumba mu Kampala omwo Ikololo omwo balina amayumba nga bapakiramu ssente bazijjayo zifuuyira nazizzaayo oluusi nakuzaanikako dola paundi. Kakati Anita Among yasanga nga bazimba palamenti ya Uganda omukyala Rebecca we yagireka nakati weeri nenga ate mu kabanga ke kamu gozimbiddemu ekisaawe n'okimaliriza kya buwumbi kumpi 6 ozimbiddemu essomero n'olimaliriza lya biliyoni mmeka osobodde okukola ebintu ebiri eri ewala n'otakola biri wano ewaka w'osinziira okujja sente z'otwala eri ewammwe. Singa yamaliriza at least parliament bandibadde bagamba nti Anita Among mu kisanja kye yamaliriza parliament ya Uganda. Kakati kye bamujjukirako okusinga ennyo kubeera mweja jasi najjaka nti ye bwagenda ku mukolo nga waliwo afudde nga president aweereza omubaka nga Anita Among agenda ajja kubeerayo nga agenda okuziika asooka n'awa contribution ye kubanga yasooka kati tubaswasiddeko nnyo bannange okuviibwako omugenzi ono era nze nange kati nganze njabawayo obukadde 50 oba obukadde 10 obubaka bwa president bumanyiddwa era baba bamanyi nti omuntu bw'abanga afudde gwandiise diplomat nga bolaba Semwogerere bwe yafa nga waliwo omubaka wa president bakimanya amabugo ga Museveni zibeera miliyoni 2 diplomat bw'abeera bano aba bulijjo nga bolaba tamala emirundi zibeera miliyoni 10 tebongerako atoliye kati ate Anita Among oyinza okwesanga nga kufa kwa tamala emirundi yaweereza miliyoni ngaaga kati Anita Among bwe yabadde ng'ayogera ku Tell MK muddeyo munoonya ka video ojja kuliranga no kankana olozali akuse yali ategedde ekijja nti si muntu yamanya kati waliwo okubanga weekwata for MK tell him we'll do whatever I will spend. What are you spending? And so spending mukama we ye tata woli kati njagala okwate pen n'olupapula nkuwe ku bantu abaali bagudde nga basatu ng'ekibasudde malala basi. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga
esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya. Gezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Olwaleero tutambudde bwe tuti ebinduuza tuwuguka. Oluusi owuguka kati tukwasiza gajeti ndala. Embeera y'obudde ne babiyita ebigwa tebiraze. Naye kubeera ne backup kikulu. Yeah. Kati mbadde amagezi gandeesibye. Naye kati kiki tugenda okukola. Naye anyway, kwanirizaako nnyo olwaleero ku mukutu wagutadde Answer Channel. Buuzaako ku baganda baffe bonna bonna gye musinzira okukwata mutulaba, abantu abali mu America, abantu abali mu North America, abantu abali mu Europe, abali mu UAE, abali mu Uganda gye tusinzira, amakanda gaffe agasinga gye gasinziira. Mwe badde akwata mutulaba n'okukwata tutambula ffenna ffenna. Omukutu guno gukwata ku nsonga ez'enjawulo naddala ezibaddewo naddala ezizze nga nga zaapeninga. Tetutula wadde tukkiriza nti bali mu breaking a story. Wabula kyetukola nga ffe kwe kuwa opinion okusinziira ku ngeri gye twalabyemu n'engeri gye tusuubira okubeera nga obaolyawo kye tulowooza ekiyinza okubeera nga kyandibadde kikolebwa oba kyoyinza okubeera nga ange tuwagirabye ffe ne tugikuwa. Naddala ku mwami nga Matuvu gwe mantudde naye akuwa opinion ye ku kusinziira ngeri gyakirabyemu. Sigamba mbu kyayogera kyenkomeredde, sigamba mbu kyayogera nti kyolina otwala, wabula wowulira nga waliwo ekikukoledde twala ekyo. Oba nga waliwo kikukoledde omanye ekyo si kikyo, naye ate waliwo abalala abakitutte. So okwanirizaako nnyo nate weekend eno omulundi ogusoose okuwa engalo nga tuli ku set. Olwekirira zizinze twekwatangako mu ngalo. Kati osinzidde ku ki? Nsinzidde ku ngeri gy'onnyaniriza. Mbabuuzako mwenna abali ku mukutu The Answer Channel, thank you so much. Mwe bali kubanga mutugoberera, mwe bali tuzaamu maanyi. Tulina video ze tuteekayo ne zitatambula nnyo. Nolowooza nti abantu baba tukyayi. Naye mba ngenda okuddamu okwetegereza nti ababeerako ate be basinga okubeera ne kye twandiyise royalty kati twali bwentyo. Omanyi ffe tulinga njuki nti tugenda buli wamu ewakyafu ne walungi ne tusobola okubagirayo bino bye tubagamba. Enjuki weebeera tewatera kubeerawo nnyo muyeye, wabula wabaawo kye bayita content, wabaawo kye bayita quality. Enjuki n'ensowera zonna zisobola okugwa abasajja we batera okufuka. Simanyi waliwo kirala ezinze ffe nga tukyali ku ssomero twafukanga nnyo ebweru, oba ebiyigo byaffe tebyabeeranga biyigo nga buno gamba nti ebizungu. Nga we mufuka ebiseera ebisinga enjuki zibeerawo n'enswera zibeerawo. Naye weewuunye nti enjuki bw'egenda mu kifo ekyo kyejjawo kiyamba omuntu ono eyafuseewo ebanga ekuddiza ku kyewagiwadde. Naye ate enswera kyejja wali tekikukomezaawo wadde nga n'ensowera naye erinayo olugero lwayo olugamba nti enswera ekwagala yekugwa ku bbwa. Enswera jjo na luli weegwa eba eyagalawo obukyafu, kyokka ate era bw'ebanga ekuggyako obukyafu oluusi ekulekera obukyafu. Kyovula bagamba nti omwana omuto bw'aba alidde emmere nga bunoga nti eguddeko enswera asobola okufuna typhoid. Typhoid kwe kulya ekintu ekiri contaminated with feces. Ekyo kankirekereyo mu lulimi olwo. Kati ensowera bw'eva weevudde tekulekerangako kintu kirungi kyankomeredde era eyinza okuba nga bagendaga kati ate biki byayogera. Ffe ba analysts bwe tujja ne tukola analysis ku bintu eby'enjawulo bye twogera tulimu ebiti bibiri. Mulimu ba analysts abali ku gyongera omuliro agiwadde omuliro Museveni kwesiva
oba birungi oba bibi oba abaana battibwa oba abaana basibibwa oba abantu banyigirizibwa oba emisolo gyeyongera ndowooza ojjukira programu zaffe ezize nga zidiringana ebiri mu ggwanga bingi wootunuulira amatovu ne byabadde ajjayogeranga otandika okula amatovu nabbi oba ali mu script y'abali nga akoppa bye bagenda okukola naye nga kiki ky'oli ndi mutunuulizi wa nsonga mu ngeri eri positive era nga ndowooza nti omuntu yenna ali mu mbeera gye ndimu bw'abiraba nga bwe mbiraba era naye asobola okufuuka kyendi olunaku olwaleero osinzidde ku ki ate nsinzidde ku ki ebigenda mu maaso wiiki eno gye tuwunzise twagitandika na kulayira kwa pulezidenti wa Uganda mu kisaawe Kololo ebyali Kololo byonna byoleka bye twajja tulaga mu kye tuyita protest vote era nabo bw'olaba engeri gye batambuzaamu omukolo gwabwe okuviira ddala ku kye twandise pre-event musimanya balina okukola ze wandiise nga rehearsals ekitabangawo mu byafaayo bya Uganda. Omukulembeze wa Uganda bw'aba agenda kulayira emikolo egyo gikulembera gye wandiise team gye bayita air protocol mu government. Mu government mulimu department gye bayita air protocol. Protocol yeteekateeka kye wandiise emikolo okukyala oba okukyazibwa entambula n'ennuŋŋamya y'ebintu eby'enjawulo. It's a full department mu State House yekola ebintu ebyo. Nga protocol eyo yekola kye wandiise allocation of duties kino gundi yagenda okikola gundi yagenda okukola bwekiti okusinziira ku constitution ya Uganda. Naye byabadde Kololo byonna bwe mbanga mwabigoberedde oyinza okuga nti protocol yabadde overtaken. Actually okwabadde ekololo kwabadde kutongoza nti Uganda eri wansi wa obufuzi bwe tuyita obw'ekinnamagye. Ebintu ebyakoleddwa byonna okuviira ddala ku CDF okuba nti yawa president instruments of over symbols of instruments of power and even receiving back. Kiringa bagamba nti mutabani binkwase bw'omala binkwasa mbikuddize. That was a symbol. Ate Museveni takola kintu nga talina message. Eri abatunuliza ab'omunda bajja kumanya nti Museveni yadde alina message gyawa abantu. Eva wabeerawo omuntu gwe wandiise omuyambi wa president nga baloga nti president wa receiving ekintu alina okukimuggyako alina okubeera gwandiise bodyguard we. Okitegeera? Bodyguard ku luno oyinza okwesanga nga yabadde meters eziwerako. Bodyguard alina okuleetera ebintu. Wabeerawo gwandiise official owa protocol kuva mu office gye watwandise protocol yalina okurecevinga n'okuhanding over. Batera kubanga babiri. CDF awo yabadde talina na kubeerawo. Talina kubeerawo awo yabadde. Awo yabadde singa twabadde mu nsi egoberera amateeka yabadde alinga awamba president. Eyo podium yadde ina kubeerako president, chief justice agenda okulayiza n'oyo wa protocol aweereza na receiving. Waliwo aleeta ne wabaona ajja mu mikono gya president kubanga aleeta ate si yazaayo. Ate wano Museveni yabimuddiza. Eyabireese gwe yabiddiza. Ne Museveni kyona atabimanyi ebyo. Abimanyi bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Naye mu nsi ezitegeera oyo gaayi awo yandibadde tavaawo yandibadde kubanga yandibadde nga bunogamba awamba kubanga jjukira eddala lyaliko. Kati ekyambe n'ekyo ekigundi kye yandibadde engabo awo eggwanga awo Kasooli kwata obumazi. Kati ate eyo yandibadde symbol of authority, symbol of power. Kasooli kwata bwoti. Si kyokka. Okay. Byabadde bintu nga bina. Kwabaddeko constitution ya Uganda, kwabaddeko coat of arms, kwabaddeko ekyo ekyambe. Yes. Kati ebyo Kasooli ne flaga ya Uganda. Ye entebe bulijjo. Kati ebyo n'omala obimubbakaawo. Katonda wange. Kasooli mbagatire. Ebyo n'omala n'ofuna omukisa gwonna. Bulijjo ye entebe. Gye bayita eggwanga. Ezo ze simba ezikola eggwanga. Kati singa waabaddewo omuntu asobola okubinyakula waawo n'abitwala Uganda yandibadde mpambe. Ebyo byokka ebyo simba
Bayizo gamba tubagenda kukola byo bakoze era naye muntu baga we bakubirako ebintu mu lujju. Kati ero Museveni byamba ku Obote. Bwe yawamba yabiwambiramu kuba tebabitereka awo. Yayira. Bibeera kumpi ne president wabeera. Yayira. Era kyogolwa nga bagamba nti Amini yadduka ne gibayita original flag ya Uganda. Eri nga eyayambuka nga union jatekkirira. Original ova mu bino byogga nti no mugende ku NASA mukoleyo. Yadduka nayo. Naye bagamba oluvannyuma mutabani we yagikomyawo. Kasooka ebyo. Kasitoba kebyo obo basa obuyinza. Nze bulijjo bali mmanyi waliyo entebe mbwebeera awo entebe etulaawo munda mu state. Azienda katolaba entebe ya Ssaabasajja Kabaka. Eyo Namulondo. Eyo yo. Ate Namulondo bwepaaka n'ogituulamu nga toli Kabaka. Ekutta, ekusala. Oyagala gitula. Kale. Wandigeze n'ogitulamu n'okakasa byekugamba. Omanyi waliwo abantu abaagala okulabako. Ng'okulabako oteekeddwa. Gali mu ngalo. Naye nga si ngalo zo. Kale mukulu ekyo. Nze bulijjo bali mmanyi. Yina ebyo ebintu bya munyoni byakonjakula naawe. Okay. Golowooza nti n'agamba gye gaba gakola kyawe. Ndakumeerya ebijjoweere. Kati ate ago goolaba ge gali ceremoniyo. Nti agagabeera awo tegabeera na kisasi mu mundu. Naye ate agaba geetoolodde omukolo we guli. Omanye emizinga egibeeraawo. Kati Uganda ebyo gye twatandikidde. Ebyo gye twatandikidde. Wiiki yagenze okuggwako nga babaka ba palamenti bamaze okulayira. Naye ate nze mu kulayira kuno nyina ebintu bye nalabyemu byabadde nga 2 oba 3 ebyasinze okunsanyusa. Ekisooka be babaka ba palamenti abalayidde nga balondebwa abantu ne balangirirwa mu butuufu ne bakwata Bayibuli oba Quran ne balayira. Ekyo nakyagadde. Nedaba babaka ba palamenti abalayidde nga bakutte Bayibuli ne Quran oba ebitabo ebitukuvu ne balayira naye nga babba obululu. Naye nga akutte ekigambo kya Katonda oba akutte Quran ya Allah alayira okukuuma constitution mu mazima n'obwenkanya naye ng'akimanyi teyawangula mazima na bwenkanya. Then nendabayo n'omusajja omulala gwe bayita Ofono Opondo. Ofono Opondo yansanyusizza nga alayira tiyakutte Bayibuli. Kyebayogera tebakwata Bayibuli. Teyakutte Quran. Si lwakuba nti nno tagenda mu kkanisa oba tasaba. Naye lwakuba kimanyi nti nno byagenda okulayira si bituufu. Yawanise bwanisi mukono era oyo ye yabadde omu ku babaka be nasinze okwagala mu kulayira. Ofono Opondo, he is an honest, dishonest man. Both. He is both. Nti ye musajja eyakoze ekyobwenkanya wadde nga mulimba wa bbaluwa. He was a honest man at the moment who has been dwelling in dishonest. Nti yatambulidde mu bwerufu wadde nga byazze abuulira abantu tebiraga bwerufu. Ate oyo namwagadde nnyo. Wiiki emu nendaba ow'ekitiibwa ennyo Right Honorable Joel Ssenyonyi abadde leader of opposition ng'akola omukulembeze yenna kye yandikoze n'akwata emmotoka n'ebisumuluzo ne kyewandiise report eya leader of opposition n'abiddiza clerk wa parliament n'abaddiza abakuumi baabwe n'abaddiza emmotoka n'abaddiza ebisumuluzo byabwe. Nga kitegeeza kitya nti omukulembeze yenna olina okukkiriza okwetoowaza ate osobola okuyitimusibwa. Nti mu kaseera kano ke twogererako tulina kati kye tuyita humiliation eri ku international level. Nti gwe tubadde tulabanga queen of the law olwaleero Queen Marie Antoinette olwaleero tumulabanga ekyenyinyalwa. Nti ne bwe yategedde nti ekisanja kyange ekyobwa speaker kyaweddeko. Kitegeeza ki? Nti whatever I am entitled to ceases to be until I'm re-elected.
era bino byogamba nti no bamuggyeko abakuumi bamuggyeko kino babimuggyako lwa nsonga nti ekitiibwa ekibadde kibimuweesa kimwambuddwa olunaku lwe baggalawo paalamenti. Kitegeera bwe yaddayo okulayira teyaddayo nga sipiika wa paalamenti, yaddayo nga mubaka wa paalamenti, naye ye yasigala ng'ayagala kutambulira mu bwa sipiika with the privileges ne munne Thomas Tayebwa. Wetwogera bafoma bonna bafoma era empuga former commissioner tumusabire eyituuse ku speaker wa parliament nalabye ko bayira ina group jendimu wano erina information erimu abamawulire banti nyo nga bagamba nti ba commissioner Justin CID naye ekakasizza ba commissioner bwe bafuna service award bagenda kutandika okunoonyerezebwako kati ate service award ffe tumanyiko miliyoni 5 abo abasajja bakwata ne mu buwumbi obubiri gweteekawo abiri ojja kubiramu kakati humiliation eriwo tesobola gizayo lyayagala ebitiibwa kati kyobola nti no NUP egenda kuyigiriza ababadde bamanyi nti bamanyi ebyobufuzi egenda bayigiriza kye bayita politics. Politics is not kwekakaatika ku bantu, politics is to serve. Bw'oba toli mweteefuteefu kusaavinga abantu toli munnabyabufuzi wabula oli musuubuzi mu byobufuzi. Nyina statements zenkola abamu ne bazisalamu naye bwe njogera ekintu mba nnina ensonga lwaki nkyogedde. Omuntu okubeera munnabyabufuzi oba kye bayita okuzannya ebyobufuzi ye muntu okutambuliza empiki z'ebyobufuzi muze twandiise ennono entuufu ez'ebyobufuzi. Naye bw'obanga oganye okuteera mu nnono gye bayita ey'ebyobufuzi gwe tobeera munnabyabufuzi wabula obeera omusuubuzi mu byobufuzi ye mukyala Anita Amongo. Ojja kwesanga nti Museveni ne bw'abanga yamuwa billions and billions of money n'amugamba nti make sure nti no ondeetera gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Bwe baba bakoze search buwe ne basangayo billion ya sente oba ezisukkawo waliwo be batagenda tugamba nga bagenda bigamba president yekka yasalewo mbabuulira abamawulire balina be batagenda kumanya naye bajja kubimanya mu maaso eyo kubanga era ku lusegere lwa president kubeerako enswera ziri kubeerako enswera ezo ezireeta ne zikomyawo. Kati nze nsobola okubeera wano nensooka okumanya ekyabadde maka ga Anita Amongo ng'ali ekampala nakimanyi. Kakati Museveni ajja bimanya naye ne bwe banaasangayo ssente ezo nga Museveni eyazimuwa genuinely etteeka lye bayita erya money laundering terikukkiriza kubeera na ssente mu nnyumba z'otadeclarinze. Ssente ennungi zonna zirina kubeera ku akawunti. Ssente zonna z'obeera nazo mu nnyumba yo tezibeera nnungi olw'ensonga tebamanyi bigendererwa ki by'oyagala kuzikozesa wadde ng'oli nga banoga ng'oli MP minister whatever the position you have in parliament oba in government. Kanko ekyokulabirako gobadde okimanyi nti abasajja b'ogamba nti bajje n'abasinga oba abaali baminista mu gavumenti ya Museveni balina ebisenge omuli ssente nakati Saamongo yekka yabirina. Nyinza okumentioninga y'amannya nga 3 nekugamba nti singa oba osobola n'ogenda mu nnyumba ya Mama Mbabazi ne bakubikulirawo ekisenge ojja kuziraba nakati Kayindo tafiire neri tumwine n'abalala yafa nazo buuzanga abaana be. So ekyokubeera ne ssente mu mayumba bakimanyi nti babeera ne ssente mu mayumba olw'ensonga nabo bennyini tebeesiga gavumenti eriko. Ate ssente ze balina mu mayumba ntono nnyo eziri mu kalensi za Uganda ezisinga ziri mu dola ziri mu paundi. Webale nnyo n'oweggulu naye alina ogusenge mwateeka ate se guli ggulu yokka. Ne mu Kampala omwo balina amayumba mu Kampala omwo Ikololo omwo balina amayumba nga bapakiramu ssente bazijjayo zifuuyira nazizzaayo oluusi nakuzaanikako dola paundi mu dola ne mu paundi mu dola ne euros oba kitegeera ezo zonna ssente zamwe wa musolo. President wa Uganda omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti ssente eziriwo mu Uganda zimala singa ziba zikozeseddwa bulungi.
kakati bye twalabye wiiki eno ebaddemu ebintu ebyewuunyisa ebadde yoyizo ganti ebadde action packed olw'omusajja balinda weekend John Nammere teyakwatiddwa nendaba bbaawe nga ali mu kyewandiise bakiyita batya bbaawe yabadde mu kyetwandiise confuser agamba si wa NRM si wa NUP ne wa yachairman wa opposition oyo bbaawe Nammere kati abategeeza ki kaweddemu kati si wa NUP akoyo waliwo kano kasawo ne kagamba kaweddemu dda kalinakoyo naye kaweddemu ate nalowoozezo ogenda ku poliisi aye nentya nemanya nti ate bajja kunkwata kati mbuuza oba oli basobodde omukwata mu ngeri gye bamukuttemu gwe baba bakwetaaga ekiyenje beetaaga n'okulinda okugenda ku poliisi kati gayi yatuswazizza nnyo actually yayongedde okonfaminga nti is a babysitter. He is not a man, he is a babysitter. Kale obanga mukyala we bamukututteko lwaki togenda naye nyina akantu kembadde njagala akantu kembadde njagala kabadde muggulire ononsonyiwa naye kyenjagala okupiikinga mu kiri ekintu eki njagala kupiikinga mu linnya lya omulamuzi ono gwe badde boogerako omulamuzi Egonda Ntende amaze emyaka 4 ng'aweereza mu Ssegeddamuzi mu bifo eby'enjawulo ng'okuva mu mwaka gwa 2009 okutuuka mu 2014 yalondebwa okuba ssaabalamuzi mu ggwanga lya Seychelles era nga yali kamyuka pulezidenti w'ekibiina ky'abannamateeka mu Uganda ki Uganda Law Society. Olw'emirimu gy'akoze mu bifo eby'enjawulo mu buweereza bw'okufuna obwenkanya Essigeddamuzi liteeseteese olutuula lwa kkooti olw'enjawulo mu kkooti ya Ssemateeka nga lwetabiddwako abaaliko bassaabalamuzi abalamuzi bannamateeka abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'abantu abalala. Egonda Ntende y'omu ku baakulemberamu Essigeddamuzi okutandikawo enkola ey'okuloopa emisango ng'abantu bayita ku mitimbagano n'enkozesa endala eza tekinologiya abalamuzi kye bagambye nti kitumbudde nnyo emirimu gy'Essigeddamuzi. Lawyers need not move out of their offices to file cases or other court documents, but they now do it in the comfort of their offices. Management by introducing strict service and time standards and listing the Commonwealth Secretariat to provide judges. Egonda Ntende olubadde okukwata omuzindaalo okwogerako eri abantu bano alaze obutali bumativu olw'omulamuzi wa kkooti y'e Kanyanya eyagaana amyuka omwogezi w'ekibiina ki NUP Alex Waiswa Mufumbiro okuziika ku mukyala we kyokka nga n'omusango ogumuvunaanibwa gwa byabufuzi. The charge did not involve loss of threats to life, property, or reputation. The father was held in pretrial custody, denied bail. We all passed the constitutionally permitted period for denying liberty, without mentioning the person spoke up in such a criminal justice. Still judiciary, where are your actions and nuances at this hour? Ono wano wasabidde abalamuzi okukola awo weewali ekinyusi kya puroguramu y'olunaku olwaleero omwami bamuyita Egonda Ntende yabuuzizza abalamuzi kwegamba obwerufu bwammwe buli luddawa obuyinza bwammwe buli luddawa obwenkanya bwammwe bwalagawa. Uganda we twogerera tekyali nsi etambulira ku kye bayita amateeka. Egonda Ntende ng'awummula obulamuzi ekyokulabirako kye yawadde kya mugenzi mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro, si kya mukyala wa bazze nga bafa bangi. Omusajja gweyita James Kazoora yafa, John Kazoora yafa. Waliwo abazaawo nga bafa nga baliko ze twandiise testimonies, naye yajjeeyo embeera eya mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro gye yabonaabonamu ne kansa, omwami we ne bamulemesa okugenda okuziika mukyala we, naye nga n'omusango gwaliko si gwa naggomola. That is the most important thing. Nga n'ekiseera kye yali amaze mu kkomera omulamuzi akkirizibwa okumuta agende nga kkooti yemuwadde kiwandiise
okuteebwa ku nga ku kiragiro kya kooti olw'ensonga nti omuntu amaze emyezi 6 mu kooti kwa limanda. N'agamba nga like ebitiibwa bano abalamuzi bye bambala nga bagenda okusala nga muluganda judgment ya luno oba ya luli kyekibawa amaanyi agabafuula abalamuzi. Kyokka nga egonda ntende yakamala okwogera ekyo, waliwo omulamuzi omulala ali mu musango gwa Muwanga Kivumbi gwe baleetedde issues ne bamugamba nti omulamuzi we twali wano omulundi ogwasembayo wagamba togenda kuddamu kukkiriza ludda luwaabi kudda mu diri darling, ekitegeeza nti olunaku olwokutaano omulamuzi ali mu gwa Muwanga Kivumbi yabadde asobola okugamba nti abantu bano abali ku musango guno bonna mbawadde court bail nga mmwe abaabawaabira bwe mugenda mu maaso n'okunoonyereza. Naye yabagambye bajja kukomawo mu mwezi ogw'omukaaga another full month. Kati ne weebuuza abalamuzi baffe nabo bakyalya mmere nammwe gye mulyako abatugoberera oba bo balina emmere endala gye balya? Egonda Ntende bwe yabadde ayogera ku Alex Waiswa Mufumbiro yabadde communicating eri omulamuzi eyali mu musango gwa Justin Nammere n'omukyala eyali awangudde wa Nupwe Masaka. Si Florence yenna lule ndowooza Joani is it si Joani linnya lidimbuze. We stand to be corrected. Oli Florence yenna mayanja oyo meya. Kati waliwo ono omubaka wa Masaka munasonyiwa nabana mujju nedda sise namujju ate mulala. Okay. Anyway, we start to be corrected. Rose is something oba nalubowa Rose nalubowa I think she's Rose Kandabe nsobola omunoonya mpola mpola I think Rose nalubowa yamulabisa yeah, she's Rose Narubowa. Masaka Woman MP election hits up. Narubowa, she's Rose Narubowa. Thank you. Yabadde MP. Yo. Gwe babbako obuwanguzi bwe. Yabadde MP abaddeko avuddeko ba. Akabanda gundi eyaliko. Tumanyi ekifo kye kyalimu n'omukyala eyagenda ne bampuuga. Kakande. Oba naye Rose Kakande ne bamukuba yali oba mukyakuno oba yali mukyakusatu. Nalubowa ye yasinga Nammere n'agoberera nga Nalubowa asinga Nammere obululu between 2000 ku 1400. Kati bigenda okudda ng'ate Nammere yasinga naye nga boxes eziri tampered with zaalabibwako nga obululu box ezimu mulimu bwa candidate omu naye omusajja n'agenda mu maaso n'okubala obululu ng'emabega yagambye nti singa tugenda tusanga nga box emu eri tampered with webikoma. Okay, in the case of this basajja mmwe musala emisango mu ngeri ey'amancoolo naye endwadde zigenda okusala emisango mu ngeri ey'obwenkanya mu maka gammwe. Accident zigenda okusala emisango gy'abanaku eri obulamu bw'abantu bammwe. Ebyo bye bayita ebibamba bigenda okubatomera nammwe nga temumanyi. Njagala onkubiremu okwo engeri gy'olabyemu obulamu bwa Anita Among. Njagala kumanya like the way engeri gy'osobola okulabamu omuntu ono engeri gy'abadde mu bulamu n'ebintu by'abadde ajjayogera nga gwe otunuulira obulamu bwe bulina inspiration yenna gye buleese eri abantu abayinza okumwesi nga wonaga nti matovu kyali nkyegomba okukibeera. Bw'otunuulira speaking ejyazaala ezinzeemu nejyazaala obulamu bwe buzze butambula ayina abantu ba-inspiring nga bolowooza nti omuntu asobola okwegomba engeri gyafuzeemu oba obulamu bwe. Ononsonyiwa. The legacy of Honorable Anita Annette Among esobola kubeera measured on individual benefits.
abamufunyemu ng'abantu abamukomberera ebigere abamuyita maama abo bamufunyemu nnyo naye abalala bamufunyemu ze zimu ku institutions z'abadde asobola okumanipulating okwetuusako by'ayagala. Anita Among abantu tebamwagalangako nga bonogamba nti she is an inspirer. Abantu babadde bamwagalako byalina bamutegeera nti kasita onyigali ne pesa kasita lenga bonogamba kasita omumasajinga arilizinga ye muntu gobadde onyonyogera naseka. Mulimu abantu nga nebo omunyonyogera takola ki taseka. Kati Anita Among ye muntu abadde goyinzo ganti abadde rewardinga. She would reward. Naye si muntu nga bw'ogamba nti singa abadde ne Rebecca litwala Kadaga here nga nyina Anita Among wano in terms of performance mu parliament ojja kwesanga nti waliwo amateeka Anita Among ge yakkiriza okuyisa ku floor ya parliament nga Kadaga yandibadde tabikkiriza. Ne statement ezo zayongerezaako ng'akola ekintu. Kadaga yadde yali wa NRM era nga twali tushimanyi nti yagendanga okujja mu parliament nga jidde ku kadi ya NRM. Not at any one time we yakiragira mu parliament nga ali mu kyetwandise plenary oba nga bali mu kyetwandise mu kuteesa in the house n'akulaga nti wa NRM. She was always a neutral speaker. Naye speaker wa parliament ono Anita Among gwe njo okuyita omusuubuzi w'ebyobufuzi kuba yakulaga nti all I wanted is the number. How can you be in the seat nga gwe chairperson you are the speaker of all MPs aba opposition aba NUP bano ba independence waliwo abasirikale abatalina kibiina wadde ba NRM n'aba NRM n'ogamba all I wanted is the number. When you give me the number, I give you what you want. A speaker cannot do that. Off the microphone, ngabali muteka lili eryetaka, area mwani. Make sure those baganda don't get the numbers. That shows that you are already a biased speaker of parliament. A speaker of parliament, abadenga ku floor ya parliament. No gamba, we are not going to discuss this report. Reasons being, it leaked to the press and to the public, so we cannot. Then in a chijja ku mulundi guno nga baga nti etteeka lino lye tuli mu kukubirizaako ebirowoozo already lyaliikinze dda n'empapula z'amawulire naga no. I think that one, I mean, they were suspending all the rules. Nzijukira wano ebali mu pati za Muhoozi n'agamba I will make sure for those from Muhoozi I will make sure everything will be smooth. Kakati kankubuulire kati saawa zino yagenda okukola ekyo yali yeekwata ku bisubi yali yategedde dda nti waliwo ekijja namulaba alina confidence nga n'okuwukerawo yali ayeekera omanyi omuntu adduse nga bamugoba n'atuuka n'abeera ng'ali ku microphone. Let me tell you this. One of the skills is omuntu gobaita omwogezi omulungi, a good speaker doesn't pant. Panting ngabonoga omuntu nga akutta omuzindalo nga mwogezi mulungi bw'aba ayogera takankana. Nze nali mbaddeko MC ku mukolo nga Museveni ye mugenyi omukulu gwali Mutundwe. It was a skilling program ey'omukyala Nakiwala Kiyingi. Bajjo oyo yabinteekamu era ebimu ku byennyinza okwebaza ku bajjo yagamba nti ogenda kuyingira wali. Nali siberanga nali nyina okubeera MC ku mukolo ogumu waliwo omuntu eyali afudde ne bankubira ne bansasula ne sente ne protocol n'enzijjako bakolako background check nga baga nti oyo opposition. Naye ate ogwo omukolo nagukola nga bakimanyi nti nze ndi wa opposition naye ne kitabaako na mbeera yakuŋŋamba nti bagenda kunkolako background check n'embeera MC nga President Museveni nze mukwasa gundi like bazita batya certificates zeri agenda okwawadinga bawandise best era ekifaananyi we kiri gye kiri
bayinza okuba babirina kubanga press ebeera nabyo. Mugende munoonye mu bifaananyi bya president ng'ali emutundwe w'omukyala Nakiwala Kiyingi. Yalina waawe essomero nga bali mu kola skilling ey'abaana. Oba okitege. Kakati nkulaga. Nti nali mbaddeko MC mu maaso ga president. Ne sisobola kukankana. Nali mbaddeko MC nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma. Yali wali. Twali ku Seroma High School. Emukono. That was another memorable moment for me in my life. Nali mbaddeko MC nga Kalidinaali omutiibwa omulungi ennyo Emmanuel Wamala nga ye mugenyi omukulu. So nga ate nali mbaddeko mu studio ne Naggaga omu owa Movit. Kalidinaali n'atuuka. Naggaga pressure ezimukuba. Era yagenda okuva mu studio za Radio Sapiensia. Yasibira nsambya mu ddwaliro. Ekitiibwa ky'omutiibwa Kalidinaali nga baga nti omutiibwa ensisi yamukuba n'alangirira bulangirizi byagenda kutuwa owa Moviti oyo mukulu birungi oyo musajja mwagala nnyo oyo tamanyi as an individual namusisinkanako naye ekitiibwa omutiibwa bwe yayingirawo bw'ati nga zo omukulu yakuwanga bugwinaye ani omutiibwa kati omutiibwa Kolo yali agenda kujja okutongoza empaka twazitanga za Kakensa. Ebyo twabitandika ne Sister Sanyu Juliet eyali gwandise nti eyali MD wa Radio Sapiensia mbisere. Sanyu yewasanyu babies home. Oli mulalu. Kakati kunyumiza story. Kakati ne wabawo omukyale yatuletera Moviti as a sponsor of Kakensa. Kati batuwadde bino batuwadde biri nga Kolo omukulu birungi agenda kujja atwe tewandise package. Ne bamugamba nti ne Kalidinaali ajja kujja atongoze. Kati ndowooza ye yalowooza nti Kalidinaali ajja kujja ng'ono avudde ku mpewo. Omutiibwa yayingirawo bw'ati omusajja nenda bange etuyo stanso ng'alinga bono ogamba nti onazze ye Yesu onatudde wano ye Sitaani. Mu kiseera ekyo nga bono ogamba bamukutte bubona. Omusajja ensisi yamukuba nalaba birungi ng'atuuyana. Mukama wange oba ojjukira akaseera I'm not saying nti no wali muwonoonyi nedda tewali muwonoonyi naye ensisi eyakuba birungi owa Moviti bwe baamujja mu studio awo baamutwala nsambye era yasulayo. Kati Anita Amongo bwe yabadde ng'ayogerako Tell MK muddeeyo munoonye akavidiyo ako ojja kulira nga nokankana olowooza yali akuse yali ategedde ekijja nti si muntu yamanya. Kati waliwo okubanga weekwata for MK tell him we'll do whatever I will spend. What are you spending? Nga nizo spending nga mukama we ye tata woli. I will spend. How much money do you have? Nga tolinayo private business. Otherwise oyinza okuleetera abantu okulowooza nti wa golowooza nti no bano baguni tebalina masomero abamusooka okukola amasomero bano ba ani Lawrence Mulindwa. Lawrence Mulindwa ali omulabyeko mbyobufuzi. Musajja yabadde mu business ze abadde mipiira. Ayina akasente ke era tosobola kumusanga nga Museveni abeewo oba Muhoozi abeewo. Wali omulabyeko abasajja ba Mandela gye bali. Mandela si atamayina kwogera. Mandela Omar si wa express bagagga nnyo wa Villa bannaye musajja gwe wabaaki. Mandela wa Villa naye balina sente. Mandela alina sente. Anita Amongo tasobola kati sawa eno simanyi Anita Amongo alina sente zenkanawa. Oyinza okwesanga nga kati ayinza okubanga ayinza okumenyawo Mandela. Kusaawa eno tomanya. Ezo ennyonyi z'alinya ng'agenda e Italy. Italy eyo giraba. Diru zikutukira Italy awo. Ezenjaga. Zikutukira Italy awo. Ate kati level ya Anita Amongo asobola n'okufuna private jet. Neve Entebbe paka Italy. Era ly'eggwanga lyokka. Ly'eggwanga lyokka. Oluvannyuma lw'okuteekebwako sanctions lyabadde agendamu. Lyokka tewaliwo nsi ndala gyali agenzeemu okubula bagamba nti bamutaddeko envumbo olw'okulya enguzi.
kakati tosobola kugamba nti olina ky'osobola okwegomba ku Anita Among ng'ababaka ba paalamenti bonna ababadde bamulya mu ngalo abamuyita maama loyalty gye bamulinako eri out of like 2 or 3 things. Ekisooka fear, ekyokubiri loans. Sente Anita Among zabadde akozesa ng'awola ababaka ba paalamenti. Kakusale je waliwo MP mukwano gwaffe yajjako wano alina wano family netwesisinkana netunyumya emugaa naye ng'ekintu kitwalaga kakalo tuwirabikirira nze wengwira speaker Anita Among yasuubiza omulimu yangamba naye katunamuyamba yakomyewo naye kadadde nakyali wagennimya naye yangamba naye kakati musajja wange abakugwa ono yandibadde omulimu aguguwera kati kankubulire seba alina abantu byali akwata kakota awo ndi mbalina we mugwira nze nina wenyini bate okugwa ka Anita Among tewali muntu n'oku gwalina kwekwasa okugwa kwe kuli entire on herself eneeyisa ye musudde Kadaga nga ngagamba nti Kadaga adamuloga kati era mukumuloga Kadaga mulozi okufa byebyosi NTV story gye yakoze nagirabye nagiwulidde bakugamba nti dogo eri lyawo lisuka bakugamba nti omuntu ng'alina eddogo asobola kukimanya nga agenze mu ddogo kubane Kadaga yagaya nti noona adamulogera webali nnyo kakati ewali eddogo basudde alina oluyimba ndowooza aluyitebwa ekyali musabo yayogera ku bakazi abasinkana ku ndagu naye ye kye yali ayagala okulaga abantu abasinga mu luyimba olwo nti abakazi abasinga bakozesa ddagala asinga munne okunoza yaganja eribba era nawunzika ngaga nti era kati gwe omusajja alina abakazi abangi nkola ki nkutangaaza nti omukazi gwoyinza okuba nga olina ng'olaba nga yali ye muganzi ennyo gy'oli ayinza n'okuba si mulungi nnyo naye nga ye muganzi gy'oli manya nti oyo mukuloga yakulunga okusinga ku balala. Kakati kino nkikugamba abantu ababadde basinga okubeera ku mugano mu wiiki nga emu okuva kati okudda emabega oba tugaye mu mwezi guno ba mirundi ng'esatu abasooka be basajja ab'amasabu abo badde bakola sente mpitirivu nnyo zino weeks bweziti buuza batya njagala bwa minister njagala bwa permanent secretary njagala bwa speaker njagala bwa deputy speaker nobwa advisor kasi appointment yonna kati abalogo abasajja abalogo baga kyawedde dda muzukulu kyawedde dda sente zibadde zitokomoka kati abantu abasinza okukola sente mu kaseera kano abasooka beba abasawo b'ekinansi era kati mama Fiina bw'abanga ayagala okubulya sente zayinza okuba nga akoze mu kaseera kano ziyinza okuba nga Museveni okimanyi waliwo tisole gye nakolako ku leediyo ey'abalunywa nga balunywa omumanyi nga balina omusajja omusawo omuganda gwe baali bagendako baloge Museveni abawe sente za bapromota omusawo tamumalayo najja ku leediyo nampa sitoole balunywa yabyanzise kale mutima neŋŋandeba ono omusajja bamuloga bulozi lukutandika okukola ebintu bamuloga ate nga gwe baloga ye saabalogo naye ate eddogo limukwata kyekyewuunyisa ku bintu by'empewo bamuyunga sewa bamugatta kyologera kituufu bamugatta kakati abalala abafuna sente be bano abalokola abasumba kati abasumba bwe njogera ku basumba sijja kumenya mannya naye mulimu abasumba musumba nsabiraako kiwedde ekyo kiwedde era obusimu badde buyitingana oba nezewandiise prayers ez'ekiro zokka tusabe nateekako esimu wali n'omusumba nateekako esimu wali ezo nazo zibadde zitambula abalala be bannaddiini bewandiise bannaddiini abatuufu nti omu atuuse ne kulevu y'okulinnya ennyonyi agende alabe paapa bino ebyogamba nti ne bwokubira paapa essimu ngaga nti sijja kuba simu kanneetuukireyo naye ono tanaba bawaamu ono mpya tanaba bawaamu tanaba bawaamu yagendayo dda
wano mupya tolabanga ku bifaananyi uno mu America kutidde oli akola programu za papa ateeka okuba nga ono ali ku peroolo eno wayagalira kutidde n'okutya genda ku Google teekamu noonya bunoonya Anita Among with pop bombi bajja kujja ate si mulundi gumugiri mirundi ng'egi kati gwe weebuuze kiki ennyo ekyo ekiba kimutwalayo kakati waliwo ekintu Mukama Katonda kyakuwa ate n'akuggyako kati waliwo ebintu Katonda yawa Anita Among omukisa naye omukisa nga bwe yagumuwa yaguteeka mu ttaka tetugaanya alina byakoze ewaabwe nti azimbye essomero ery'abasawo azimbye essomero erya secondary azimbye ekisaawe azimbye amaka g'olubiri oba azimbye olubiri lw'amaka olulwe ebyo abikoze agulidde abakazi Gomesi oyinza okwesanga nga ku Bukedia ebitundu 8 ku 100 mu buli maka mulimu omukazi alina boarding nga Anita Among yagimu sisaaga yes abagulidde ati kyekiki nagambye nti no eziwandiise nga ebimwegombebwako omusajja ono nga awadde abantu omwenge nga bateeka mu bidomola yes naye nga ye awa abantu omwenge ayina square miles ettaka ngezi tekuli na kiriko ali awo yabigula naye nga bwembuuza sente gyazijja kakati Anita Among ebintu bye yandibadde azimbirako ate byamuleetera obujja alinga Museveni ti Museveni yasanga ebintu Amini bye yali alese nga bw'olaba nti Amini yaleka azimbye wali mu Bulange ng'azimba eyo gye bayita Masengere kati olwaleero kati Katikkiro singa yali akoze kye wandigambye nti Amini yali musajja mubi nnyo tetwamwagala ekyo yali azimba kimase Amini yakizimba ekyo Amini yali azimba era nga bano gamba nti kuba Mengo Amini yajagala nnyo kati yali azimba nga bano gamba nti ekizimbe eyalibadde nga Commercial Plaza ku Bwakabaka bwa Buganda naye kati ye mu kaseera ako yali talina nnyo value mu bya Bwakabaka kati nga ye ekijja mu bwongo bwe kyogera nti ekyo ekizimbe kyaliko ne kyowandiise engeri gy'osobola okuyingiramu eno yandibadde nga twekobe ekizimbe kya Bulange ekizimbe kya Bulange kuli Palamenti ya Buganda bwe yali azimba ekizimbe ekyo ng'alaga nti zino ndooza zaali zinakubeera offices z'abatuula eno sirina bulungi nnyo facts ku kintu ekyo naye nga yali wabyankulaakulana naye Katikkiro Mayiga singa yali mu Nanfuusi yandibadde amenyawo kimenyenaga tukimenyewo tukole ki tuzimbe ekirala tetwagala kubeera na memories za Amini naye yamaliriza that is an achievement and a plus for Katikkiro kakati Anita Among yasanga nga bazimba Parliament ya Uganda omukyala Rebecca we yagireka nakati weeri nenga ate mu kabanga ke kamu gozimbiddemu ekisaawe n'okimaliriza kya buwumbi kumpi 6 ozimbiddemu essomero n'olimaliriza lya biliyoni mmeka osobodde okukola ebintu ebiri eri ewala n'otakola biri wano ewaka w'osinziira okujja sente z'otwala eri ewammwe singa yamaliriza at least Parliament bandibadde bagamba nti Anita Among mu kisanja kye yamaliriza Parliament ya Uganda kakati kye bamujjukirako okusinga ennyo kubeera mwegi ajasi najjaka nti ye bw'agenda ku mukolo nga waliwo afudde nga president aweereza omubaka nga Anita Among agenda ajja kubeerayo ng'agenda okuziika asooka n'awa contribution ye kubanga yasooka kati tubaswasiddeko nnyo bannange okuviibwako omugenzi ono era nze nange kati nganze njabawayo obukadde 50 oba obukadde 10 obubaka bwa president bumanyiddwa era baba bamanyi nti omuntu bw'abanga afudde gwandiise diplomat nga bw'olaba Ssemwogerere bwe yafa nga waliwo omubaka wa president bakimanya amabugo ga Museveni zibeera miliyoni 2 diplomat bw'abeera bano aba bulijjo nga bw'olaba tamala emirundi zibeera miliyoni 10 tebongerako
atoliye kati ate Anita Among oyinza okwesanga nga kufa kwa Tamale mirundi yaweereza miliyoni ngaaga otegeera nga miliyoni nga 5 which is not bad. However, rule number 1 is it 48 rules of leadership? Rule number 1 egamba never outshine your master. Kati Anita Among yayongereko kalima tasobola anti Museveni yabalirira amanyi nti nno kati abala n'amanya nti nno singa kabineti yange yonna ebefudde nina sente zisobola okuwaayo amabugo miliyoni 2 kabineti yonna okitegeera singa bano baba bafudde nina miliyoni 10 kati kuba Nakimuli Museveni yawameka 210 simanyi oba yawaayo yawaayo kati baba yawaayo ne basoma obubaka bwa president yawaayo miliyoni 10 Anita tiyayogera ndowooza n'alabika yateekayo kati yagamba nawulirako nga bagamba mbu Anita yagamba ate gwe wangamba mbu basulako ku kitanda kimu kakati bwabanga mwasulako ku kitanda kimu olowooza yawaayo mmeka ekitone nnyo ayinza okuba yawaayo nga 2 naye nga jjukira jazijja zawaayo azimuwayo nawaayo 2 oba 10 ng'ate alaba amaze n'okuzika tagenda kati njagala okwate peni n'olupapula nkuwe ku bantu abaali bagudde nga 3 ng'ekibasudde malala basi asooka ojjukira awo baakwata ssente zaali za mitwalo 2 n'oba mitwalo 10 oli n'abeera mu mmotoka nga bajjayo bwapanga bwati n'agamba government eno ye NRM nga muki Munnayuganda muyimbi nga abalinda gavumenti ezammwe bwe zinajja nammwe munatubuulira ono yali ayina gwatudde naye wano bamuyita ngani maama naawe leeta ezizo omukyala Catherine Kusaasira okuva ku lunaku olwo weyateeka ssente mu maaso ng'akudaalira abantu okutuusa olunaku olwaleero ekyo ekikolimo tekiri muvaako paka lwalifa ayinza okubako ebirala byafuna yali wano juzi yalaga nti agize namulabako juzi wano ayinza n'agamba kati obulamu buli bwe buti ayinza okubaako ebirala byafuna naye bw'abanga yandibadde afuna miliyoni 100 kati weyandifunye 10 afunamu miliyoni 5 naye era obulamu busigala butambula okitegeera yasooka n'agamba nti mu butuufu obulamu bwali tebutambula before naye kati at least butambula nti kugambye bayinza okuddiramu naye yandibadde akuwa miliyoni 10 agamba yinza okumuwa 10 naddamu n'akola 2 kamuwezi n'entono n'alabisa nti tulina kamuwezi n'entono ezinaggwawo nga tannaba nakuva wazispendingira n'obeerawo ng'obulamu butambula bills are paid obulamu bwe buli oba oyagala kutambulako otambula olina visa olinnya ku nnyonyi naye ate waliwo ekintu ekirala ky'otalina waliwo enzigi ezaggalawo nga tosasula zigulawo okonkona tosobola kubeera presidential advisor ng'okulaba president kikutwalira emyaka 5 ng'olina kumuteega kulaare nga president sikulaba kale ejja kulaba bajja kundeetera lwaki bakundeetera nga nze presidential advisor wo okategeera owokubiri era naye soyina kwawukana nnyo bamuyita basajja bivule nze namweyimirira mu bantu abaaguma ne bagenda ne beeyimirira basajja mivule nga bamusibye wano ekireka twali abasajja aba nze Matova Rosias Junior ne Joseph Kabuleta ffe twamweyimirira era mu biwandiiko gye tuli naye baamuwa ssente n'atandika okuvuma olumu najja n'akamundu n'akateeka wano n'atambula aziifu bonna abasirikale batambula bakola batyo oyo naye taliddamu kufuna ssanyu obulamu bwe bwonna omuntu omulala gw'oyinza okugamba nti yali abaddeko mu kitiibwa nga astrugglinga ayinza obutadda mu kyabaddemu Anita Among abadde alina obuyinza abadde alina ssente abadde alina kye bayita amaanyi naye nkukakasa waliwo akayimba ke bayita kale kaali kayimba ka musajja bamuyita Elishama Wamala nedda kayimba ako bakayita tayita yinza okuneerabira
naye agenda n'ayimba, yali ayimba ku mukwano naye agenda n'agamba lunoko olusimatuka oteekeddwa oyige tyabakuwaliriza okulinnya bw'ogwa bakuyita kadduwa nnema waggamwako oyige akabinja k'abantu abo wagenda kukuba bulatti n'otawuliriza by'abakadde bakayita kayemba bakayita kayemba nantabuulirwa kayimbako sakeetegekedde naye nze bwe mba njogera omanyi when you are talking about something that is really real ebintu ebiri real bijja nti omukyala Anita Among omukisa gwe yalina ng'ayingidde mu bwa speaker bwa parliament ng'ate yayingirawo mu mbeera gye wandiise ey'ennyondo kye yali alina okusooka okukola ku fixinga ebyalema Kadaga aga nti ono gwe twadde twetaaga. Actually singa Anita Among yaperforminze bulungi nga speaker wa parliament kyandyongedde okulaga Museveni nti mu opposition waliyo abantu be bayita materials. Naye nze okusinziira ku performance ya Anita Among bwe ntunulira Anita Among nendaba Mubaraka Munyagwa nendaba ono omusajja waffe waabo w'Ebusiro gundi South FDC Yusufu Nsibambi okimanyi Yusufu Nsibambi ye Bukoto South nedda si Bukoto South ati Busiro eri wano kumpi wa Mwasegona kati Bukoto yeri nedda se Mawokota South thank you si Busiro Busiro Bukoto ndala Bukoto is Masaka Mawokota is Mpigi kakati bw'otunuulira ebirowoozo by'abasajja abo bannandala Nathan Mafami n'aba aba FDC gwe kuba akafaananyi performance yaabwe bwebadde ng'adde bakulagana ne Museveni ebbanga lyonna naye nga tetubalaba ng'aba opposition. Omusajja yaleese ekiteeka kino ekya gundi ekya sovereignty gundi bill okimanyi nti Nsibambi ye yali drafting n'aliguza Museveni naye yatomeza Museveni. Simanyi Museveni atera okuliwadinga abantu naye Nsibambi teyasikowalinze. Simanyi oba anaamuwa yadde obwaradisi simanyi oba anaamuwa naye bw'anaaba amuwadde tekirina buzibu amuwe nze mwagaliza. Olina erinnya lyeyogedde mu sheeno lyezijjukidde ye mukyala gwamanyiddwa nga Nakiwala Kingi omujjukira kuba ku kaseera kano ng'okumwogerako nga onoonya muno ye Nakiwala bannaye Nakiwala Kingi tombuza kazireewo omukyala speaker wa parliament yandibadde afikisinga bye tulowooza nti Anita Among bye bimufuula ow'enjawulo ku balala. Twandibadde tulinawo kye tulaba ekifaananyi nga tugamba nti kati bw'olaba ekyo kati olaba nti nno omukyala gwe bayita Rebecca Kadaga nga tannaba kuvaawo yali atandise ne kitwandise institution egenda okubangula ababaka ba parliament nga bw'onoogamba nti bwe mumala okulondebwa ekiddako kugenda ku course oba ya mwezi gumu ne mubangulwa ku kye bayita rules of procedure kugamba ogenda okuyingira parliament ng'olina w'otandikira. Eno orientation gye bakola ebeere ng'ekulaga bulazi nti bwe mba njagala genda mu office ya speaker eri ku floor bweti bwe mba njagala genda ku deputy speaker's office omanyi nti nno ziri ku levels za njawulo ngenda wano bweti bwe mba njagala genda wa clerk of parliament ngenda wano bwe mba njagala kulodginga in this canteen eri wano toilet ziri wano naye nga kye bayita rules of procedure ovuddeyo obitegedde kuba w'olayira olunaku lw'olayira lwe lunaku lwe bakwasa constitution ya Uganda lwe lunaku lwe bakwasa rules of procedure oba nakyo ekirala ndooza bibanga bisatu oba okitegeera kakati naye okimanyi nti omuntu agenda n'ayingira parliament n'agifuluma namu ng'alina rules of procedure z'atamanyi kuba teyafuna kubangulwa. Naye wano institution eyo Kadaga gye yali atandise olwo bwe yajja n'abikansolinga kati okuzimba ekizimbe kya parliament byonna ne bibeera story. Rebecca Kadaga buli mwaka yatiranga okwaniriza bannamagoye ku gundi ya parliament wabeerako ne kye bayitanga parliamentary week ng'abantu bava gye bavudde ne bajja ne balaba emirimu gya parliament ebyo byonna by'okuba nga parliament eri kumpi n'abantu nga biri practical. Kati ate mu speakers gundi ene ya Anita Among we are a people centered parliament kibadde mu bigambo yabatwalako n'eggulu kati bwe bagenda eggulu nga tebagenda Masaka
lwaki bagenda gulu yokka? Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye ng'ate okyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Sagadde bukulembeze bwe That is lavish spending. Kubanga nze engeri gy'abadde ayogeramu nga ndabye yakuddaala kwennyini. That is lavish spending. So kakati nze ndowooza ekyokuyiga kye kino oyo yenna agenda okufuuka speaker wa parliament. Bothi. Oba ani gwe baleeta yenna gwe baleeta. Kabanda afuuse kabanda sebo kati yayogera sebo abantu ne banayense. Kakati ogenda okulabira nti singa ddala kituufu omwami gwe bayita Muhoozi ng'ayagala kufuuka president. Bw'olaba engeri gy'arunningamu ebintu bye. Bw'abanga bw'atyo bagenda okurunninga eggwanga Uganda ng'ayagala okufuuka president, then Uganda is destined to doom. Nkubuulira. Bakati ono naye gwe balowooza Bothi kati naye saawa eno naye tugenda kumukaaba bukaaba. Bagenda kutandika okugyayo ebibi bye otye n'okutya. Bajja mugamba ani yakulonda wandibadde bye byati ebizibu bye tufuna kati. Nze kati saagala nakubiddamu naye kye njagala kunzika nga ngamba bwe nti never outshine your master. Ekyokulabirako ekya kineerabidde okugamba kyekyomusajja gwe bayita Amama Mbabazi. Waliwo edagabidde nti jayo penal papula. Amama Mbabazi yatuukako ekiseera nga oyinza okulowooza nti ye president addako. Naye olunaku President Museveni lwe yajja nga Amama Mbabazi yalina omwaniriza Mbabazi n'amuleetera engalo bw'ati. Museveni n'aziyitako bw'ati. Amama Mbabazi n'atambuza omukono bw'ati galinga agamba muzeeyi tudda sayidi eno. Ne mmanya nti ono agenze. Ekiseera kino olwaleero Amama Mbabazi kati yakomawo olw'ensonga nti oluvannyuma lwa falling out with Museveni bwe yakomawo kati ate bamukwasa office nene nnyo atula South Africa. Ayina bya coordinatingira Museveni. Muwalawe gundi yafumbirwa mutabani wa president wa South Africa. Cyril Ramaphosa. Omusajja munene nnyo ba emirimu agikola atya. Kati bamukwasiza ddala ku bukoddomi. Kati ali South Africa naye ayina byakola ku lwa Museveni, most especially mu trade. Gaba lugamba ebyensubulagana Uganda n'ensi endala biru kino kye kiri wano. Ye Kayihura yakyako. Kati Kayihura ate namulabye ng'alinga gwe banuunamu omusaayi. Musajja wattu. Olaba yalinga talanyirira ng'ali mu gavumenti nga sente azirina. We nalaba akabidi aka Kayihura nezijukira Bobi Wine akayimba ke yayimba mbwe yali Kayihura wamwe muliddamu okumulaba ayiga n'okumyaka mbere. Nalabye Kayihura nga bwe bamugamba nti muzeeyi kino kye kikuzaamu amaanyi nga bamuwadde akabanga asobola okkanya. Naye Balamu oli musajja mubi. Balamu yabadde azinisa Kayihura ng'olaba Kayihura yenna alinga akagologoozi alinga atategeera bigenda mu maaso kati anyway. Tuve wano akubata kumira mpeera bingi bikyajja tukiriza nti katuli mu surprise attack kuba oba oli awo ngeri ekirala kituuse. So next week nga mukama tuwadde obulamu tujja kukwata nga tuddamu okukwatagana. Tujja kudda nga tulaba speaker wa parliament ompya bamulonda weekend. Naye oliwo omusajja gwe bayita Ssemuju yagenda n'agamba Anita Among n'amugamba nti you will be a victim of Muhoozi. N'awakana. Kati twagala kwebuuza nti Anita Among oba yasuza atya. Leero abapoliisi babadde ebitongole bya poliisi bikedde wuwe. Byonna okutwaliza ewamu ekkololo wali
oba olina kasiro wabadde asula nga wali mukola investigations, so birungi si birungi naye golooza nti anazisuka kyonna kye baba mukola bakimukole kuba naye abadde alina ebintu byakola olaba tebijja. waliwo akasajja bakayita nsonyiwa waliwo omusajja bamuyita Matayo ntera nnyo okulaba obuntu bwokugundi TikTok Matayo omulanzi omusajja omulala bamuyita nze olaba omulanzi siwakanya bintu bya mulanzi kati waliwo abula kati omusajja omulala bamuyita Ajoba Kaloole nateranga mulabira ku mukutu gwa Uganda ey'enkya n'agamba abasajja bano kye bandibadde bakola Anita Among yandibadde alwana nnyo ne batereeza embeera y'amakomera kuba essaawa yonna ayinza okubeera candidate ne Matayo yabyogerako nti bandibadde batereeza nnyo amakomera ago kubanga bagenda kusiba baana bangi, which is true. Kakati olwaliro weebuuze singa kizuulibwa nga waliwo ebiyinza okusuza Anita Among mu kkomera agenda kusulawa si yawukeera. Kakati weebuuze ka make-up kafaako tunaddamu okukalaba omukyala gwe bayita namuyimbwa Shanita Queen Mama yagamba mbu kati nabo mu parliament balina omubaka abeeyerusa ate nga bo tebalina just mubaka balina sipiika ng'alinga asaaga. Kati gwe kuba kafaananyi nga abasawo bakugamba nti olususu lwoteeka oduteekako kino oba mpiso oba bino byadagenda Italy yadde bamukuba mpiso zakwegabane mumusabire banaye omuntu yenna nga yali alidde ku ssente za sipiika musabire ojjukiranga nnyo abantu abali mu buzibu naye ate bagamba bw'okalya dda oba okalya dda kadda dda envunyo ogiriira mu katiko naye ogenda mu kabbuli mubeera babiri. The Answer Channel, a solution to every situation.